Magambo y'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. And the Muslims, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyuse nnyo okubeera wano. Happy New Year. Omwaka gwe gwataka tweze tulabaganangako. January ffenna tulimanye ebeera busy. So, kasinaba nakutandika okwogera mbaneesa abanyaniriza abagenyi baffe ab'olunaku lwaleero batubuuzeeko batubuulire ensonga kubanga nange nalijja wakasimuleka kulukunyizibwa. So nange mbadde njagala tutegeere ensonga lwaki basazeewo ffe bantu bangi nnyo batubuulire bengaali tubeebaze nako okubeera baffe ne batulabako olunaku lwaleero. Mbalamusizaako bannyamu gyebala emirimu amanya ensobozi nakukyazibwa Brian era nga nange naliko omwana mbaba ndi musanyufu okubeera mu kifo kino ewaawo situze kusanyuka tujja situze gadaringa awamu tulabe ekyokukola tulabe embeera abaana tubalimu kubanga oluusi kino ekiriwo enteekateeka za Mukama sigamba nti kumolwekyagala ate oluusi kale abantu ngaffe oba abantu abalala bali abatalinze olwekyola banonoda nga kikulumiza omutima n'ogamba tunava ku kyenkolawo so ntegeeza nti abeera Katonda nze ndi musajja mulokole abamu muli basiraamu abamu muli bakatoliki neezikiriza nti Katonda ekimu kibaawo lwa nsonga ekibeerawo mu bulamu saagala amanyi olwo kibaita regrets oba okwenkyusa naye kireebisobola tekiba kirungi kwenkyusa naye mu buli mbeera asigala Katonda bagamba osobola okwagala nti bintu bijja kubeerawo mu nsi oluusi bintu byetukyalaba naye Katonda asigalayo ate aba n'ensonga lwaki oyinza okulaba ekintu ng'okirabamu ekibi nate ne kivaamu ekirungi mu maaso ga Mukama teri kintu kiba kijjawo kimu kijjawo oba ne boofiira omuzaddewo ememu wange yafa naye bangamba nga ekimu kinami afudde maaso sanga bebi singa teyafa singa saaki kubanga nali nga bintu by'ekiyayeyaye naye bwe yafa naye basenguze afuuse musajja katina okubeerawo so nzikiriza nti ekibi kyonna ekibeerawo mu bulamu baganda bange Katonda aba n'ensonga lwaki sagala tugwemu maanyi sagala tugee bannaye ekintu kyambikooye yasigala nga otoledde Katonda kyemmanyi olwa abasiraamu abakole bakatuliki bani naye tusinza y'omu ate alina ensonga lwaki byonna ebeerawo mu bulamu abiteekawo oluusi abissawo tuyinge oba tufuula ab'amaanyi ate oluusi olwo enjogera egamba nti Katonda takeere wabula akeerwa tufuula bali latest so abooluganda bani kyasobola okwagamba kiri kimu tubale nga tunywedde Mukama agenda kabitabo tuze n'ebintu bitonotono naye mu maaso ga Mukama naye nzikiriza nti Katonda nga atulabiridde bingi bigenda kubeerawo biyita mu kubanga ate omutima gwalina basabira mikisa basabira bukabirizi Mukama yongera kabiri y'abaana bano bafuuke something in life kubanga abantu abasinga obungi bayinza okubalaba ne babanyuma omwana ali bwati naye oyo anyuma omwana oyo si Katonda ni Katonda yamanya ensonga lwaki omwana ate Katonda asobola okufuula kyolaba ng'ekisona kifuula ekyanika so ne batukkirize tubeere bagumu tuleme kwejjusa mu bulamu bw'ensi eno olwotambulira mu kwejjusa ebintu bingi byolemera okukola ate olwogamba nti still stand bingi byotuukako abokugamba so baganda bange bakalitanyisa ngenda kubako nekyeteeka ku akawunti oba ku sako ya kyeyongera okuyamba mu buli mumbeere mubi endala era nsaba tukwataganye
malayika yamutuusaako oba yeyankubira essimu nangamba nina muganda wange abadde alina kyayagala okuwa si abantu bootera okuyamba so tuyinza kukwatagana tutya so okuva olwo netwogerezeganya ne bakadde gye bali baagala omanyi omuntu ng'alina ekyo kyagala okuwa wadde tindibize nnyo naye nayisaaba gamata munyongereyo ebbanga kubanga esente tezibeerawo zabutereka omuntu abeera alina akantu ke ayagala akaweeyo ate bwomwongereyo ebbanga ekizibu nekijja nakola ki nazikozesa so kyobalaba nti nagamba oketinga mmeka nzinga ttaano kale bwezibanga ttaano ja kunyigiriza nnyo kabisobola neweneebera essaawa emu nange sobola okubeerawo nga mutuwaawo ekyo kyonna kyemunaba mutuleetedde omuntu omu atulaba yayinza okulaba nga bakati bekulabaga bakati kukyomubagane nakibonera obudde bw'abantu naye ate omuntu ng'awaayo okijja kutobola omutima gwo obutuufu ffe tukiraba nga kinene nnyo 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 era nga tusaba nga nze nkulembeddemu bannange tusaba mukama wudde nze okusera akugabirire may you never lack. I always tell people I'm very emotional. I always tell people I'm very emotional, which took up a while. Ebiseera ebisinga tetera kulaba abavubuka bato simanyi oba munjulira naye tetera kulaba abavubuka bato bakola kintu kino just now shocked nze ng'omuntu ndi mu shock nti omuvubuka omuto asobola okwetuma oyinza osanga talina na mwami kitegeera si mufumbo osanga talina mwami naye neyeetuma n'agamba nti kubanga mirundi mingi nga twakatandika nga muntuma genda ewagundi mukyanga tutandika okukola bino ebintu mwali mulabyeko ku bonna be mwantumako mwali mulabyeko ku bonna eyali avuddeyo naye mutugambe tebabiraba so kino ekintu tekibeera kya kamera nze bwembakola kino ekintu temundaba nga mpita abamidiya bangi timwena mujje mutusaasaanya ensi yonna etulaba ekitwawaddeyo naye kino ekintu bwetuba tukikola oba mwemba nkola kino ekintu nze nkikola nga manyi nti sikikola nze kabula kikola ne mukama katonda so setaga cameras wabula kamera yange gyentambula naye emu bweti entini yenyambye okubeera nti nofunya abagenyi bano nti bwenteeka ku youtube eyange temundaba ngo nga ntute ku mativi ag'enjawulo nze nteeka ku youtube eyange omuntu oyo omutima omulungi era yajja okujja agambe remmie yayambye abaana kandabe ow'omutima omubi ajja yitawo muki anoonye emikolo n'embaga anoonye bwe bakubye etteke ayagala lugambo lutamuzimba ayagala bintu ayagala bintu byakwejjalabi naye omuntu omutima omulungi ojja okulaba omwana kwatibwa ennaku nga tebakase kuwayo ze sikaka muntu kuwayo wabula omuntu bwantuukira naŋŋamba remmie mbadde nina kyenjagala okuwayo kinfuula very emotional kulwansonga ndaba omuntu afaanaganako nganzi nze sikakibwa kuwaayo era kosanga ngewantu nga bakola charity nga siwaddeeyo nga manya sibadde na busobozi kubanga buli bwempulira nga nina obusobozi njagala nkola ki era nga mukama mwebaza nti I am probably who I am sirina nnyo nsiba abagamba naye ate siri bubi nti at least ez'okwetusaako ekyokulya nsobola okwambala kyenjaga nsobola okubeerawo ng'omuntu sikolera gavumenti nti nja kuvuga emmotoka ezakabinga ezaawe sikolera ki naye ndi musanyufu omanyi nessanyu kikulu osanga omuntu ng'alina essente zonna naye nga si musanyufu naye nze ndi musanyufu n'akatini kennyina ate essanyu eyo ndijjawa ndijja mu bantu ngamu ti bwempaayo nendaba nga muli basanyufu nzirayo nempulira nga ndi musanyufu kubanga lwaki natadde essanyu nange kumuntu omulala
tuleka okubeera very selfish. People are very selfish. Abantu bannakyemalira. Omuntu akeera ku makya mwandyebuuza lwaki mbalizi ng'ate bantu badde basobola okubba ssente n'ebudeebuuze n'enzija naye omuntu akeera ku makya n'akuwa akakadde n'ogenda n'ogula ebintu bya mitwalo 15 kubanga temubamanyi ekituufu temukola ki ne bwe bandikadde akakadde n'enkozesa emitwalo 15 era temwanditegera naye nze nabagamba ne mbagamba mujje namwe mubalabeko kitegeera nze newe mwandintumye ebintu nti yes twandibadde tusiima naye ate kirungi omuntu natuka ku ground kati watuse ground kyolaba asanyuse bagamba munange kyakukwatani kyembangute ate kubanga mugayi ku sako yaffe kitegeera nja kukwatayo abakyala abalabye abaana abalabye muve mubinene ebintu nti abantu bawulira bulungi naye omuntu bwajja ku ground amanya lwaki tukola kyetukola ki lwaki tukola kyetulina okukola so nze kyenyinza okubagamba ekisookera ddala ntagala okubeebaza bamaama mwefuddeku bannange mulabika bulungi mwekubira obutalo obw'amaanyi bannaye mulabika bulungi nze ntuse neŋŋamba musawulose ngamba be banaabange benasookera nnalaba oba nenzijukira abatudde mu ruumu eno nga tukaba amaziga nga buli omu akulira sitori ye nenzijukira okubira ddala gye twakola ki gye twatandikira nenzijukira abaana baffe bwendaba abaana nga balabika bulungi abazadde mulabika bulungi banaye kyensizaamu nendabira ddala nga mutuufu netaaga okukola ki okwongera okuteekamu eddoboozi era nga mukama mwebaza omuntu omulungi gwotaddeyo eddoboozi abantu bawulira tetugenda kugenda tugambe nti banaye genda otuukirire gundi ffe tujja sigala tukola kino nga tuteeka ku youtube yaffe anaayagala alabe ate ayagala ayitemu kubanga nga ffenna we twatondebwa katonda ki katonda yagaba ate era yatwala oyinza ogiyitako nga tobadde ogenda kutuwa 13 omulala nagiyitako nga agenda tuwa
kireke kino tuli basanyufu mwebale kutulowoozaako manyifu we tubeera eno netuwulira nti waliyo alumirwa wamu naffe azitoowererwa wamu naffe kituwa essanyu mu mutima kitweyongera amaanyi okubanga naffe tubeererawo abaana baffe si byangu naye kino kye mutukolera tukuzaamu amaanyi tiimu yonna baneti bakugereko olugalo lwange bane mutwagadde nze obulamu bwange bwonna butambuliza ku katonda ne bw'oba ofuluma bwoti ennyumba yo tofuluma bufulumi abantu bamu temulina katonda banange don't just get out kati ofuluma ani gwogenda osanga mukkuba eyo gy'olaga naye fuluma ne woba oyogedde ebigambo bisatu naye nga omugambye mukama nga siyiza gyenfuluma yonna nemesanga buzibu that is why osanga accident ng'ewa wankudde omuntu ali eri ng'owawa nemuleseewo omanyi lwaki ono yasabye nga oweeri yamanyiye katonda yafuluma bufulumi and then everyone starts wondering linda oweeri yamusanzeewa accident kati gwobuuzanga ani are you god katonda akola ekintu ekizibu nakikula ekyalo katonda ateeka ekkubo ewatali kkubo katonda amala ekizibu buli muntu kyabadde alabanga kizibu n'akimala katwenywereze katonda everything kijja kuggwa. I repeat, I'm very happy because when I'm like, you do not look like it's January. I think I told him like okay, come as January. Naye like January otunulira abantu nga kuba otunulira atuna bizibu. Ayogeza stress, ayogeza busungu. Naye mufaanana ng'abali mu November. So when I get just no munyamaani. And again to all our guests, Banange, thank you so much. And of course, so what I've found so with my team Remmie. Bebaza. Thank you for choosing me as good Thank you so much. Bagala nnyo nga gyenkomeza mwebale kunjagala mwebale kubanesimanyi nakumanya. Just know when these people were coming, abasirikale babakuti. Actually, let me talk about this. Abasirikale babakuti ne bagamba balina ebintu bingi byo babitwala ne babagamba tulina ebintu gye tubitwala batulatakuyanga temulina right ebitwala. Nebuuza since when did the government of Uganda refuse people? It has really disappointed me. Okay, kale kindisappointinze nnyo kimmenya omutima ate nempulira bubi sisobodde kufuna linnya lyoyo omusirikale n'ekifaananyi kye nandi kitadde ku YouTube nemmulaba kuba tumuwadde ssente okututa okitegeera. The police of Uganda, you do not have a right to stop anyone who is going to donate. Temuli teka nze nja kufuma omusirikale I will let a police person shoot on my head, but when I am dying for the truth, I felt so heartbroken because you are taking money from someone who has just spent a lot of money to give to the disabilities. You understand? It was very wrong. Omusirikale ongambo kyati sina right egenda kudenetinga muntu. Omusirikale we Uganda. Omusirikale oyo obadde Mengo. I actually feel so bad. I feel so bad. Omusirikale oyina protecting a right servant. Novaayo n'ogamba esogedde abasirikale bakodo. Muli bakodo musaba Monday to Monday. You beg people Monday to Monday. Naye mwe temusobola kukwata mutwalo gumu ne mugamba ng'abasirikale b'e Uganda tukozeeyo charity sikirabanga. As the police of Uganda, I have never seen any charity you have done. Tikale tudduukiridde abantu b'Egindi mune twesonzeemu omutwalo all the time temulina kyobula mugenda kufa temulina. You will die broke. You will die nga temulina.
otya bayimira ku luguudo abo ne basaba ow'ekkumi n'abawo ow'ettaano ziragawo sente zaabwe sente zibayita mu ngalo all in the name of being bad-hearted. You are so bad-hearted. I will look in the camera and say this. You are so bad-hearted. I wish I owned a television. I would criticize you to the end. As in police of Uganda, change. I swear to God, let no police officer ever stop me and tell me nonsense. Because I will ashame you and I will ashame the entire family. The Uganda police, you're right. Your duty is to protect our rights as citizens. Not stressing us. Omango tenti no stopping zomuntu because we need to be kumotoka. Let us send it. Shagera. Let us send it. Shawandikibwa wanti omuntu omuna Uganda tayina right ku donating ya muntu atalina. Where was it written? I want to see that writing. Take me to court and show me that writing. If you do not have that writing, do not mess with me. Me, I will die on the truth. When I am talking about giving away to people who do not have, I will die on the truth. So that I warn you. Uganda police, do not tamper with me when it comes to giving away. Because the government has not done enough to give us. We are fighting for ourselves. Twerana konga abantu okubera ntusobola okwenyamba. Kwamba temusobola tuyamba mutuleke tweyambe. It is as simple as that. Naye wamuna tunyigiriza to the end. Then trust me, naffe tujja kubeera forced to do what we are not supposed to do. Kindly do what you are supposed to do as the Uganda police. Never traffic mukole omulimu gwabwe. For the traffic officers, I am not coming for you today. But trust me, I will have evidence. By the way, sijja kujanga sina evidence. I will record era byanyimiriza abere mwegendeza. I will record everyone. On Sala Center ne recording. I will record everyone whereby I will go to court with a lot of evidence. So be sure that you are not messing up with me. Otherwise, I am done with Uganda police. Thank you so much. For those who are doing their jobs, thank you. For those who are not doing your jobs, darling, mwe mufumaganya government. Police, mulekera okufumaganya government. Mukole emirimu gyammwe. Naye nga wamma, back to us. I love you so much. Ndagala nnyo. Please come and give us. We still need a lot of help. We really need a lot of help. So keep coming, keep donating to us. We love you so much. Because of this team, I will not mention names, but thank you so much. Mukama Katonda alaba. Wa watu wadeze obotisa. Era Mukama Katonda akugabirira. Abantu bangi tebakimanyi nti bw'owaayo Mukama akuliriza. So whoever has given us, thank you so much. Otherwise, have a good Center. Nero ipi twamugamba. Tuli okuwa obujjanjabi. That is our contribution. Naye bamama bano tebeetaaga obujjanjabi. Bulina okuleeta wano omwana yeetaaga okulya, omwana yeetaaga kugamba bintu bingi. So ffe ngaffe abasawo naffe tutuuka nga tetulina kye tusobola kuwa bazadde. Akatono k'olina bw'okejjako enkya oba onookolooje. So bwe muvaayo ne mutukwasizaako abazadde bano basanyuka era naffe ne kituwa amaanyi ne tugamba mulimu gwe tukola gulimu ki amakulu kubanga ekituufu kiri nti si kyangu okukuza mwana aliko obulemu naffe ng'abasawo tukimanyi nyinza okuba nga sirina mwana aliko obulemu but I can imagine nsobola okukitegeera ne ngamba olaba atalina bulemu atawaanya olwo atali aliko obulemu so mwebale nnyo okutuuza ennyinga buli ajja n'atujoyini nga tumuwerukamye era tugamba ne tusaba tusigale nga tukola ki tukolagana wamu bwe tujja kuwa ogw'obujjanjabi n'okukumakuma bamaama bano nammwe mwebale kutukwasizaako oyinza okuba nga you don't contribute ng'ojja wano buli lunaku naye akakatono akaseera akatono k'okuyisawo n'ako akatono k'okwandako batukolera ne tuddamu amaanyi era on behalf of Capital Center team
kwebaza tubebaza mwebale nnyo mwebale ddala era mukama we mujje ajuzeewo okusinga ne we mubadde sobola okubasaba netubagamba ntisobola kukola nange ndi musawo nange nina ebingi byenetaaga nange sirina ojanga nina nankuwa wemba sirina nyukira tetubalama buli lunaku ajja kujja leero akugambe nti nakatransport nomuwa naye nenkya nawe otuuka nga tolina naye olw'omutima ogwo katonda asigala agabirira katonda asigala agabirira so tubebaza lwekitwebale nnyo enga tuli basanyufu nga kapresenta nti department ya special needs tetubafeka ng'abasawo naye tuli group era nawulira nga sawambuloza ngamba nti batudde ku kasimu bagamba bajja kulaba kazadde akolera esayite ngamba omwaka wekuba gutandika nga bwekutandise kama yebali so bwe bwe bugabi bwange